oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 731 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Wanike emikono mu bbanga tuyimbire wamu. Halima wanji sembere no mwana wange Halima golokoka mwana wange tuleno Halima owanga Halima gwe olengera simu muzigo Zengera mupangisa ngati Zimbuza Halima gwe olengera ki ku muzigo Zenyengera omupangisa ng'alandiro dya mubanja Abuuza Halima gwe olengera ki ku muzigo Zenyengera omupangisa ng'alandiro dya mubanja Abanga Halima olengera ki ku muzigo Zenyengera omupangisa ng'alandiro dya mubanja Omwana Halima gwe yamuwetegereze Warara wawe Omwana Halima yamuwetegereze Zenyengera omupangisa ng'azimbye ennyumba Abanga Halima yamuwetegereze Zenyengera omupangisa ng'azimbye ennyumba Omwana Halima gwe yeyogera bikakasawo oba osaaga Nengera omupangisa ng'azimbye ennyumba Nengera ebikya ebiribawo Nengera bijja ebiribawo Zenyengera bijja ebiribawo Zenyengera bijja ebiribawo Zenyengera bijja ebiribawo. Aha, lindako. Aha, katika nkweyo ogenda mulengeza nti olengera ki olengera ki mu poloti. Okay? Nengera poloti ng'emaze emyaka. Then after nengera wirubalu ezisomba omusenyi. Nengera seminti mu poloti ya Sirana. Nengera broka. Nengera omusingi ogusituse mu poloti ebadde ya Sirana. Aha, tugende. Aha. Nebiribawo. Nengera bijja ebiribawo Nengera bijja ebiribawo Nengera bijja ebiribawo. Halima Wanji Halima gwe wanji Halima mwana wange golokoka Halima tuleno Omwana Halima gwe olengera ki mu poloti Zenyengera poloti Nga ya Sirana. Omwana Halima gwe olengera ki mu poloti Zenyengera poloti ng'eganye okuzimbibwamu Omwana Halima gwe kiki olengera mu poloti eyo Zenyengera poloti ng'eganye
namuwetegereze zenengera poloti nga bazimbye ennyumba abanga ali magwe olengera ki mu polotino zenengera poloti nga bazimbye ennyumba abanga alima namuwetegereze zenengera omupangisa ng'azimbye ennyumba abanga ali magwe beeyogera bikakasa oba osaaga zenengera omupangisa ng'azimbye kalina abanga ali magwe beeyogera bikakasa oba olimba ampye nengera omupangisa ng'azimbye ennyumba Aha. emirimawo buuzaze Aha. abange pasta Wangi. olengera ki mu poloti nengera poloti nga bambi yasiraana simbuuza pasta olengera ki mu poloti nengera poloti tewali azimba abange pasta Wangi. namumuwetegereze nengera poloti ngejjudde buloka abange pasta namumuwetegereze ana nengera poloti nga semiti mungi abange pasta gwe beeyogera bikakasa oba olimba ukaye nengera poloti ng'omusingi guyimuse abange pasta beeyogera bikakasa oba olimba nengera ekizimbe nga kituuse waggulu abange pasta Wangi. beeyogera bikakasa oba osaaga nengera apatimenti nga landiroodi mulamba abange pasta Wangi. namuwetegereze nengera landiroodi ng'asula mu y'omupangisa abange pasta gwe olengera ki ku muzigo nengera ekizimbe nga kiriko n'emizigo abange pasta Wangimaze. olengera ki mu kiwonvu nebiribawo nengera bijja nebiribawo nengera bijja nebiribawo nengera bijja nebiribawo kabatuwe ki teeke mukono mbanga He's done so much for me, and I cannot tell you more. If I 10,000
oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo kankwanjulire ba King Montage Photo Studio ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.